So abakyala n'abakazi abali mu NUP bananfuusi bayaye balyake bali awo bu office obulya bwakimpatiira bonna ka office ka Lubongoyo kamanyiko we kali ngero omujasi bwabe ali mu garage ninga ndabe bizimba binene bigazi ngambe ali mu garage kati eri mu kagaraji gyali jukire eri batemayo bupanya bwabwe ng'abajasi we akayumba kali toyingiranga waawo zinkomaawo mu press conference kati akayumba ka Bobi Wine katula mto kalengere eri eri java wansi nga jatambula nkalaba eri emanju eri kali kati eyo gye batuula Lubongoyo ali mu garage kati ne katana bamutera waka akayumba akalala bwe kati ye Bobi Wine bamuleka wakati nyumba ennene Lubongoyo olukirya bwoti obudaala obuyingira yeri boyingira mu garage kati garage eyo wano waliwo obudaala obuyingira eri mu office ya Bobi Wine wano boyingirira mu office yani ya Lubongoyo toyina na wotula mu office katono bwe kati aka Lubongoyo katono bwe kati sekutale jeno wechibi wale eri nawe kati gendayo bagayi sekutale jeno agendayo mugayi njagala kujirako interview mu office tajja kukkiriza wali olabyeko munamawulire namujjako interview nga ali mu office genda ononye obutambi bwa mawulire wali omulabyeko gwe mbulira ate ompa vipi wali olabyeko Lubongoyo nga bamujjako interview mu office yo bakatana naye Kyagulanyi tebazimujjako kati Lubongoyo lwaki bazimujjako wafunda nnyo temunaye musayi sobola kutuulawo n'omuyambi we atuula gundi ono omuyambi wa Lubongoyo mmanyi yono gundi ono omulenzi yani gwe bateeka ku electoral commission y'omu ku ba commissioner gwe baali bagamba bamuwamba ennaku ezo Lwanyaga ye muyambi we naye naye tatuula mu ka office ako wabweru wano bamutera wano akantu ku ka office balina akantu ke bagatako nga boyinza okubawo ka plywood ugambye nti abo bannanfuusi bayaye kyova olaba basobola okuleeta musisi era nze musina namubuuliza mu kooti maasho ne mugamba musisi gwe osobola okuwoleza mu high court n'agamba atya n'agamba sisobola nze nkyali ndako kanso njagala tubeere bintu bino nga twogera tuliriyo mwali mu kooti maasho nga mugenze wolereza baana n'obuuza gye musisi nti ne mugamba osobola okuwoleza mu kooti enkulu koye n'agamba sisobola nze tukyali mu buno buntuntu buno busangosango buno butonotono nimugamba ati muyiga tujja kugira tutabayigiriza mpola kati wagano mwekanga nga ali mu high court kati musango gwa Nalukola we nagweramu amaanyi ngenda okulaba George Musi ayambadde gana magandula gaffe ali mu high court awoza bisango nengamba nupu nga yakoze speed okufunira gundi ono empapula ezimutwala mu high court ama speed nga mwabuuse nnyo amacyo nengamba wayo sanga kituufu nenjogerako ne Nalukola nangamba ze napangisa kampuni kumpolereza sanze wa Kibalama ekiro sawa 7 ogw'ekiro ne tukonkola Kibalama naga nti nakubira Kagombe ekiro ekyo Kagombe nga takwata simu ne tuddayo enkeera nakubira era twaddayo ekiro 8 nga tunga twaga tukole ebintu kuba gavumenti twamumatiza nnyo Kibalama ne tumuganda naye kakati ogenda kusigalawo nga national chairman ogw'ekibiina office yebeerewo era obeere ng'ofuna miliyoni zo 20 ezo zamusuubiza singa badeba mu miliyoni za 2 yandibadde akubendu yandifudde na bulungi naye agenda kufa bubi musajja watu nezimutwala mu ddwaliro taziri wona osinzira byonna byokola nkwebaza nkubuuzako nti osibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo asotoka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina president wa Buganda First Kanso Hassan Nsubuga agenda kubuuzaako tugenda tandika program yonna ko olwado kanso buuza abantu sebo nsanyusa okulaba kano kakabonero kamwe Buganda First okay olaba nga omuntu omuwadde omukono n'agaana okubuuzaako omanya bibi obutakkaanya obwe buba butuuse muba mulina kwawukana bwawukana wate mukyaswaliza oluvinga naye gwe asooka kuba weeteeke mu mbeera gwe Matiyo okumpa omukono ne sireeta kikuyisa kitya ekintu ekyo n'abakulembeze ne baba basinka abamawulire abasinga batunuulira nnyo we basisinkanye ennebuze olaba President Museveni bino ebyokubira abantu jambo nga abikomye eno mu bantu ba bulijjo simanyi bano baminisita baani naye bwasinkana abakulembeze b'amawanga abatalina kyakukola alina babuuza ekyo kiba kirina okukolebwa kabonero kakulu
akalaga nti ddala ekisooka tewali butakkaanya bwonna. Kimola okitegedde. So akabonero ako kakulu n'olwekyo kabonero kaffe njagala okubalamusaako mwenna abantu ba Buganda abali wano mu Buganda abali mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga. Njagala kubeebaza emirimu gye mukola abakulembeze bannange mu Buganda First. Njagala okubalamusaako Vice President wange wa Buganda Mukulu Hannington Sebaggala. Nkulamusaako nnyo ne banno booli nabo era ndani awo yagenze ku mirimu emitongole gya Buganda First. Yagenda okusimba we katika South. Katika South. Ali ku mirimu emitongole naye ng'ekiseera kyonna akomawo mu ggwanga. Deputy President wange atwala Greater Masaka Mukulu Semuju Lawrence. Era yali ku mukolo gwo ssebo gwe tugendako nga 19. Baluwa ya poliisi eno. Baluwa ya poliisi eno. Baluwa eno omanyi tugoberera amateeka bye tukola. Twagitaddeko wano Buganda First Movement wano tuwandiikira Inspector General of Police. Inspector General of Police, Uganda Police Force, Police Headquarter Kampala. Tugiwandiika wano ogiraba. Bali civils bano. Bali civils naye tebannatuddamu. Nanti police vinga kitegeeza balina okuba wa stamp balina okona mu stamp nga balaga received batu receivinze ebbaluwa egamba bweti public gathering and launch of Buganda First Movement in Masaba Playground in Bukulula Sub-County Kalungu East Constituency in Kalungu District. Reference is made to our dated of 19th July 2025 in which notified you of the ongoing public gathering and launch of Buganda First Movement. I now write to notify you that the public gathering and launch of Buganda First Movement which will be in Masaba Playground in Bukulula Sub-County Kalungu East Constituency in Kalungu District. Your cooperation in this matter will be highly appreciated. Because olukusa mwena lujja ku headquarters. Kisi lukusa gwe wulidde nti lukusa notify. Okutegeeza mwena tegeeza IGP kyolaba wano waliwo Inspector General of Police. Sibya ganti tugende ku police ye Masaka. Kati e Masaka ebive eno bye tutwalira police ye Masaka. Nemulika nti twategeeza IGP era naye nakkiriza nti atutegeezezza n'atuwa stamp. Kati police ye Masaka kijikata okuteeka buteesi mu nkola bino. Kuba wa security. Tujiwa RPC n'ategeeza banne okutuukira ddala wansi. Okay. So n'olwekyo omukolo gugenda kubeerayo nga 19 ogw'omusanvu ujja kuba lunaku lwa 6. Abantu b'e Masaka, Kalungu, Buddu yonna Greater Masaka, Kyotera, Sembabule bonna tubaaniriza bajje batwanirize tugenda kusimbula Kampala. N'abakulembeze bangi. Abakulembeze bangi abenjawulo osobola kubamenya wano be tujja okubeera nabo olukungaana lugenda kuba gaggadde. So tugenda kutongoza kisinde kya Buganda First. N'olwekyo twagala okwebaza bonna bali mu nteekateeka. Tulina budget eri mu miliyoni kumpi nga 10. Sente muzijja wezo. So tuzijja mu bantu. Muinawoko tuzijja mu bantu. Sente weeziri entonotono. Bawe namba tutandike program yonako. Enamba zaffe abaagala okututeerako sente. Zino enamba zigenda ko bugenzi sente ezigenda ku mukolo ogwo. Ez'omukolo ogwo enamba esooka eri 0701 86 12 58. Eya MTN eziri 0773 224 941. Zonanga ziri manya. Zonna ziri manya ga Hassan Nsubuga. Ogambye esooka eri 07 01 86 12 58. Ey'okubiri eri 0773 224 921. Izo ze namba. Kati eri eyaffe eya bulijjo eya WhatsApp oba gy'okubako ng'oyagala kwesimbawo oyagala tukuwagire nga Buganda First naki eyo eri 0702 93 96 23. Eyo gikubako ng'aweebuuza ku nsonga za Buganda First naki nabonna byonna biweetaaga ayagala okwesimbawo nga oyagala tukuwe stamp yaffe oba siginicha yaffe otambulire ku Buganda First tukwaniriza. Ekisinde ky'ebyobufuzi mu Uganda tekirina amateeka gakikkiriza kuteekawo candidate.
ndiye kidi Kenya kiwagira kikirizibwa okuwagira ate kikirizibwa n'okuyingira mu alliance n'ebibiina ebirala so nolwekyo tweyanza sigini kya yakyo njala tugende ku nsonga za lero njala tuvuge ensonga 3 mu dakiika ngano okuva kati ensonga esooka y'ensonga ya Sseggona njala tusooke wa Sseggona yabadde Kisegona nga Namulabye agamba nti baatese ebisande Kyagulanyi bw'amala ekisanja ekyokubiri nekitandika 2026 2 mugumu aliredo okubeera president wa NUP naye yatutandikire wa Shamim Malende mulwadde ali mu ddwaliro naye already balisedde ba candidate then ekyo ogenda kigattako Loyi Sembogga eyamibwa candidate luli wa NUP akomyewo olwaleero nga ne muganda wa Kyagulanyi ate yali mu constituency Nyanzi mu constituency ndoza gye waddukamu sebo kati ndi kumutendera gwa president wabivaako biri so nebiri sibivanga kuba osobola kuba president w'ekibiina oba w'ekisinde nga ate oli MFP naye nina ba candidates bangi benina okuwagira benina okutambula mu constituency zaabwe naki so mba nsobola okwesimbawo Kawempe oba nina constituency 2 zendowoozaako Kawempe oba Kampala Centre Kawempe South Nyanzi bwasigala Kawempe South nsobola okumuleka nenda mu Kampala Centre okuba mwana wa Buganda ate nze ni Buganda first ate kati ono ayagala okujja wano Lubongoya weeri mu bitundu birala so nsobola okujja wano ninzijawo Lubongoya ne mulemesa okuvuganya kakati ekirala katono nnyo nga tetunagenda awo njagala kwogera ku manyi kino ekintu kikwata ku Buganda president bwe yabadde no mu kuza olunaku lw'abazira abaana ba Buganda bangi abaalwana Buganda yabadde mu ssaza ly'e Kabula abaana ba Buganda bangi abaalwana ne baleeta gavumenti ya President Museveni beemulugunyiza ne bagaa nti tebafunanga kantu wadde n'akamu ye yennyini tebafunanga ssente wadde akasiimo kaabwe gavumenti emyaka ameka ana era yabuuziza minisita w'akanyigo k'Eruweero mukyala Alice Kaboyo n'amugamba wakasasanya ssente mmeka nga muziwa abantu abazirwanako ti bilioni 218 zokka naye bwe yabuuziza abazirwanako ababadde ku muzindalo bamugambye tetufunanga babadde ng'oli omukyala w'ekyakwanzira nti parish model so nga kiraga yes kati kiraga nti wano mu Buganda tetulina bakulembeze bati bagala funa mu ngeri ki okitegedde baba nengo musala buli mwezi baba wakasiimo oli ajaga nti bamuwa milioni 10 oba 2 ng'akasiimo ke naye atandika ekyakola ng'omulwanyi nedda era n'Alice Kaboyo yabaddewo nga bali bagamba tetufunanga Alice Kaboyo yabadde waddembe okugamba nti bano baafuna ani Kaboyo Minister yakuta akazindaalo n'agamba bilioni 218 ze baakasaasaanya mu myaka 4 nga baziwa abakola ki naye abazirwanako president bwe yabayise nti mujje kazinda ne bagaffe tetufunanga abeeyo naye ng'ekyo kibaddewo mu bitundu bingi okusinziira ku lipooti zennina naye bilioni 218 mu myaka 4 nga wakute bilioni 8 n'ozaale kweti nga zigende teeso zibalirire ku nte zaabwe bilioni 8 omukono gumu naye ffe mu myaka 4 imagine obusente butono nnyo bwakunywamu kyayi bw'otunuulira ssente ezisipendingibwa ku bakungu ba gavumenti okutambula munda mu ggwanga bilioni ziri mu bilioni kumpi 9 gundi yabadde azoogerako awo n'adenda bahonalose mu Uganda ng'agamba bilioni 9 buli mwaka ezigenda ku kutambula obutambuzi mafuta ku bakungu ba gavumenti naye mmwe abazirwanako ne baleeta gavumenti bilioni 218 ssente entono era nga Buganda First nakinootinze ngenda kukyogerako ku lonchi yaffe ate era bwe tunatusinkanye President Museveni ensonga eyo tugikole ki tugimutegeeze kakati tugenze ku nsonga esooka tusookere kweriwa ya Shamim Malende nzize nkibategeeza nze okuva lwe nava mu bantu abo naye mbategeeza nti bano abantu bakuusa bantu bakuusa era nalabye nga n'abamu ku bannaabwe nga babanenya baga naye bannaabwe walaba bakyala ba Shamim ba Honorable Segirinya nga beemulugunyi nga baga nti omuntu waffe mwamuteekako candidate ng'akyalina mulamu kumpi mwe mwali mumaze okumutta okitegeeza
Era mukyala wa Segirinya munaga nti bali bava mu ddwaliro nga bali mu mmotoka. Segirinya n'alaba ebifaananyi bya Nalukoola nga amutimba. Segirinya naga nti Segirinya nagamba ati Segirinya naga ekitegeeza bano bambika dda nti nafa. Sikyaliwo kuba ebiriyo bandeseko ne kandi era kituufu era Segirinya kye yalaba era kye kituufu. Nalukoola n'akola ki? Namusikira. Yes. Segirinya teyalwawo ekyo lwamala okiraba ndoza ne bikiteyawo. Segirinya nezimukwata n'afa musajja wattu. Kati abaana be bali mu kubonaabona. Obadde okimanyi family ya Segirinya eri mu kubonaabona. Ate ng'era abo bannanfuusa abo Basegona be babirimu. Sente za parliament Segona ze Anita Amongi yaga nti buli mubaka bamusalako emitwalo baja ali 3 bilioni 10 milioni 15 ze basoloza. Kumanyi abaana ba Segirinya tebazifunanga. Ninga abaka bazibasalako. Segona awoza ani alina okuziprovide. Segona agamba kubanga Segona yogera ngani ngamu n'amateeka wa family. Segona speaker gwe yalonda. Okudduka biri abaana ba Segirinya. Ne Segona agamba sente wezirina tukyanoonya gwe tuziwate tunnamulaba. Ati loza bintu bigendera mu mateeka mitendera oli munamateeka nawe. Bitya awo tewali kubanga ekisooka. Awo tewetaagawo letters of administration ndi munnamateeka. Letters of administration zikola ku byobugagga bya Segirinya bye yaleka nga abikoze muntu yose. Sente ze basonda mu plenary tezeta yakole letters of administration. Nezo tebazifunanga. Tebazifunanga. Zembade manyi Segona ekyakyogera ku kino. Era bwe kiri naye agamba bo bakyanoonya omutuufu gwe baziwate bannamula. Kituufu abakazi 9 abakazi 10 bo bakole batya ba Segona. Ekisooka Segirinya teyalina mukazi ali official marriage mu mateeka. Ekyo ne Segona yakyogerako. Naye bwe kiba bwe kityo abaana ba Segirinya bonna baavaayo. Bangi abantu tebannabavaayo. Bajazigalira abala bafike. Baavaayo ne baggwayo okusinzira according to Segona. N'agamba we baavaayo babatwala mu DNA. Eza DNA bazijjawa. Babatwala mu DNA nti government yakkiriza bakole DNA ku bwereere mu laboratory za government. Nti n'agamba nti naye samples za DNA tezinakola ki? Tezinafuluma. Nze ndabanga ekintu ekyo ekisooka kiruddewo. Tusoka tukakane samples zifulume because abana ayina kintu kiruddewo abakazi bangi kati basoke bakakane nedda kiruddewo abaana ba Segirinya batudde tebasoma batudde kati musoke muweerere abo neyo babasi baabwe muweerere abaana baggwanga tugende wa Shamim okitegeera kakati Shamim Malende nze simwogerako nti bino bye tuli mu kwogerako wano tetwogera nti twagaliza muntu nti oba gundi tumwagaliza nnyo Shamim Malende simuyinaako kakwate konna njagala ompe spirit y'abaana omutima ng'ali mu ddwaliro omutima gwe bakireeteddemu oba gwe bakikoleramu gwe gumu gwe bakikoleramu ku Segirinya mutima gwa bunnanfuusi na bukuusa na butayagaliza okitegeera lwaki ozijjayo kati mu kaseera kano Shamimu yalangiridde nti obulwadde bw'alina tebukyamusobozesa kwesimbawo kati abalala be bajjayo empapula bo tebasimbewo abaliwo abalala bajjayo empapula era constituency endala tewali mutawaana kubanga bali abantu abali eyo tebalina buzibu bwonna babaddeyo emyaka 5 tebalina na kye bakoledde bantu ne Shamimu kyekimu Shamimu omwaka gumu gwe yamala yagezaako okulwanira abantu wali omulaba mu butale activities z'obutale in fact nze namulabanga eyo mu butale nga tubeera naye makooti okuyamba abasibe mu parliament ng'ateesa ne mu bukiiko bwa parliament gwobeera mu parliament ne kadi ya parliament yalikoko ku bukiiko kakiiko ka byamateeka yaliko omwaka gwe yamala ne kati emyaka 4 ali ku ndiri kati mwagala akole ki bagana okujja empapula olwokubanga Shamimu bazijjeyo ali mu ddwaliro bazijjeyo naye bandimulese bandisose Zahara bazijjeyo yazijjeyo wandi kati bagenda kumutanga we batta Segirinya pressure zinamukwatira mu ddwaliro tayinza kuziwona yankubiddeko ekiro nagamba kanso nagamba kanso abasajja bo balayi ne mugaa ate nze mbalabye nze navaayo nagamba walioka novaayo kubanga kati naffe gy'olaga gye tukola ki
So kati ayagala bakole ekifo bakireka olwakuba mulwadde alonza yete bamwesimbeko bajja mwesimbako naye kati tosobola kulwanagana na muntu ali ku ndiri nga gw'oli mulamu nga gw'oli mulamu olwanagana n'omuntu ali ku ndiri ali kuli kati ali ku ndiri basobola n'okulangirira leero nti afudde kati yave a stepping aside ati agambe sigenda kudamu kwesimba lwaki ati mulwadde tajja sawa kutuukiriza mbiri Moses ali omumanyi bulungi namulaba ng'empapula zijje bazikubye ebifaananyi bwati akati awo ekyo tukibeeko ekyakyami mu Malende kuba tanatuuka na ku mbeera ya Moses ali tanatuukako kakati akyali muto bamuweeyo omukisa bamuweeyo ekisanja ekijja kimu Shami Malende babaganye jangu mu Buganda First tugenda kuwagira era owangule talina maanyi nga muntu tazimbye capacity amaanyi agalina ajja kuwangula Buganda First nti amaanyi gelina gajja muwanguza Malende Buganda First ojeteekako Malende hati buli anajeteeka kajja kugwa nga tekuwagidde but do you believe nti Malende azimbye capacity ng'omuntu asobola okuwangula asobola okuwangula abadde minawo yafuza okumala emyaka emeka Malende ze namuleeta n'okuyingira mu ebyo ebintu kuba Malende nze nga sinaba nga nkyalina bweru nkyasoma Harvard Malende yali munamateeka wange obadde tokimanyi mu eyo kampuni yaabwe ya Malende and Company Advocate ndoza biri okubeera lawyer wange yatandika 2015 Harvard wasomayo mwaka ki mpaka mwaka ki nasomayo Harvard nasomayo kuva 2014 mpaka 2018 2018 lwe maliriza n'okoma wana Uganda era nakomawo mwogwo mwaka 2018 mu gwokutaano kati Malende and Company Advocates ya Malende yaabwe ya kitaawe ya family ye yajja nasi taata we baali bamuyita Kasimu Malende baweekawo empaawo yatandika Malende and Company Advocates kati basooka gibeeramu babiri mwali Malende ne Mwanyina bonna banamateeka kati Mwanyina n'avaamu n'alekamu Malende yekka so Shami Malende n'asigala nga atambuza kampuni eyo so nze namusikiriza ne mugamba jangu tulwanirira abantu olwo ng'olwo twegase naani ne Wameri omugenzi 2018 Malende nga yali yayingira dda People Power tetandika 2018 teyali yagiyingirawo yagiyingirira Kyaddondo takibuukira Kyaddondo Malende nedda Kyaddondo teyabiriimu teyabiriimu tumala kujja nze ne Wameri ne tuyingiza Malende so wuyo kati bamutwalaganya nze ndaba nsi kyabwenkanya bandimulese ne bamuwaayo chance ekisanja kimu Segirinya osanga yandibadde akyaliwo naye Segirinya speed kwe bamusala ebipande pressure nemukuba bannanfuusi nnyo abo abasajja abo nuupu Rubongoya Katana abo basirikale abo kasa bayingira nuupu kati nalabye Namboza ate ye ng'akuba bulatti naye tukume kye yangamba kyandiba kituufu embuzi Namboza gye yatwala ewa Kyagulanyi yandibanga yalimu ekirimu yabadde akuba bulatti ng'abaga bannaye mwali muvuddemu jo gye musisinga ntwala naye sinze nalaba muwona ne musesetula n'agenda eyo ate Nambozi kasa yasalawo okufuuka era omunnanfuusi ne Sseggona abo abasajja Nambozi ne Sseggona Nambozi omukyalo oyo ne Sseggona be bannanfuusi abasookera ddala nga tonaleeta n'abalubongoya abo babi nnyo bwe olabanga balumbuye ne kagurupu kabwaka akanupu basobola okudda ku Bwakabaka ne babuvoola ne bavuma Nnabagereka ne bavuma Katikkiro ne bavuma baminisita ba Buganda ne bakola buli fujjo lyonna ku bantu ba Buganda naye n'olabanga Nambozi awaana bawaane ne Sseggona nga Nambozi yali mukungu kakiiko k'ebyettaka Emmengo ffe twali tukyalina baana bato oba ojjukira ebiseera ebyo yali 29 Kanti era lwebyo kuwagira bavumi nga abavuma Mmengo yali atwala ebiseera ebyo ne Sseggona we yabeerera minisita omubeezi w'ebyamawulire yali minisita omubeezi ng'amyuka gundi ng'amyuka kati ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Charles Peter Mayiga yali minisita omujjuvu ngo ne minisita omubeezi w'ebyamawulire Mmengo naye ne baba nga bavuma Obwakabaka n'okubuvoola bwe batyo
nga mutunula butunuzi nga temusobola nakubaako kye mwogera ku bantu bavoola Buganda noga nti abo bantu so abo bannanfuusi era bannange simanyi akakabiina ko kavuddewo kasaanyewo nze akakanuupu era nze bankubira amasimu abo balubongo yabasiba bankubira bakatana bajoje musibana mbungenda kusaanyawo ekibiina kyabwe nkisaanyawo nti nze nakitandikawo nze bakibalama nejo yankubidde lubongo yekiro yadde sawa 8 esimu nagiwulidde buwulizi nga lubongo yangamba mbunze nteeka sente mu bagundi mu bakagombe anti bataddeyo injection kagombe yabimpereza byonna mbunze mbiteekamu sente mbu bali babavuwaza tebakyalina wadde 10 mwe mwabavuwaza babawa ekibiina kyabwe kibalama kati musajja wattu ali kumpeke buli nnaku naye talina wadde zimugulira akatunda kanyu yabawa ekibiina wadde akatunda tazirina yatandika ekibiina mufuna obuwumbi 5 mu obukadde 7 naye mwanigambye nti kibalama tumuwe miliyoni 2 buli mwezi sandi mubezezaawo omusajja mukadde takyalina kiyetaaga naye sente mwaziteeka ku mumwa ekifo kya administrative kye sekuritale kye twali tusuubiza okuwa Kagombe omanyi nti kibaddewo nga kifunibwako n'omusaala naye nga Kagombe tazifuna Kagombe yangamba yafunayo ku sente edda miliyoni 17 nga twakatandika atesoka kuba ndulu ne bamuyita tebazimwera na Tugume yakubako endulu ne bamuwa ate womanyira abantu ndino bannanfuusi omuntu yenene bazimwera na mu motoka Tugume bamugalira mu motoka ne bamuga giro otwala basoka mu akakade n'akabaka omuntu yenene nze mbabuulira omuntu yenene gw'olibanja n'akuba ssente nga tazikwedde mu banka nga tasitadde bakatu mu banka naddala obanga tazikwate n'ofuna wuzisayini omanyi oyo munnanfuusi muzibu kituufu ke kabiina akakanu so kati Lubongo yangamba nti ekibiina kyabwe okikubwa mbu nkimalawo kati George Musisi mu Buganda fast yegenda kusaanyawo anti kati George Musina ngamba oli munnamandeka munnange tubadde ffenna nabitegeera naye nze namugambira sigenda muwagira namugambira ngamba bino ebyokuba nti talina certificate emukkiriza kuwoza misango nabiraba naye ekyo nze mbadde nkimanyi era nze namwewuunya nnyo okumulaba mugandula ng'ali mu high court nagamba ye saamukubira naye neebuuza George Musisi lindako ofamu yaabwe mpozi bagiyita batya yakatana kati ekyo badde tebakimanyi amuteeka atya ku squad y'abannamateeka bagenda okuwolereza kubanga Nalukoola ye yasasula kampuni Nalukoola ye yasasula peesi ye emuwolereze kakati mmwe mwamuteekako muti ye n'ekibiina ekya Nuupu kubanga nalaba wano Lubongo yagamba yeriga advisor waabwe nalaba Lubongo ng'agamba ku ojjukira eri ebbaluwa gundi gye yawandiika Batugume bagiwandiikira Electoral Commission Lubongo yanagamba oyo gundi ani ojjukira twakyogerako nga tukyali ku keesi n'agamba oyo gundi Tugume talina na license emukkiriza kukola biki n'agamba Tugume yali antutemuko twali kumpewo nga mubuuza Tugume oli munnamateeka ddala okkirizibwa Tugume yatabuka n'angamba nkutwala mu kooti ne TV gwe nakubuuza certificate ye y'amawulire nga tuli wano era Tugume okuddinga nga twamala emyezi nga 3 nga tetwogera paka wenaza Tugume mpola naye tonywe byogenda mu kooti omala muti ekitibwa ku TV kati peesi yo Nalukoola yakwata peesi n'agiwa ssente kubanga eri kampani erina balooya ab'enjawulo George Musisi kubadanga tasobola kuwolereza muntu mu high-court abantu bakyali bato balooya bato bw'oba wakamala LDC ne Law Council ekugamba kubanga okubeera looya olina emitendera gy'oyitamu olina emitendera gy'oyitamu Law Council okukakasa naye Law Council bw'ekukakasa esooka kuteeka eno mu bajuniya looya ogira obeera mu zikooti zino babbye enkoko ababbye eki tobeera ku mutendera gwaki gwa waggulu kati egyo emitendera gyalimu bawameri Bashamimu Malende kuba Shamimu Malende kati Malende yali kaliba ku George Musisi obadde tomulaba nga ne mu ICD wali tomulaba kuba Segirinya Shamimu Malende yalingayo nga yebe bamu ku balidi kansi tandika otyo kwata George Musisi ne mu bwali advisor ngemumanyi nti n'ebisanyizo tabibuuza bya kabiina ka bivandulo kuba bakimanyi ne banaamuwa talina kyasalawo mu kibiina kati bo bakuwa bubibeera walinawo office awo talina office ani Lubongo yalina office ku kitebe awo nga ligali advisor agundi ngamba si Lubongo ya ngundi George Musisi aginawo munoonyo omubuuza baginawo talinawo ka office ke bateekawo akekimpatiira ke twalinga tulimu kalimu kana akalenzi Kasasi Marvin
kana akambalo bugalubi akona ko kana mateeka keka kabere nawo kana mateeka kakyasoma nike kabera mu yo office je bagamba mbu yaba mateeka te wali kekakole kabera mbobe mufuze gakuba misota temuli kirimu na nze nagamba bwe ngamba okwabya ebyama bya n'obuzolo gikubaluna ku lumu negwa nevaawo kati Rubongo yalaja nagamba nti bakibala mago bateka mu sente tebayina sente tebayina mbu baba avuwaza ate nga baba avuwaza mbugendere Rubongo yanga tena mutima gwa kisa tebayina yene katana anti basirikale bayina olulyo lw'ekijasi olw'ekijasi omujasi ayagala kumanya ndi bakoleddawo sente kwa pesi buli kasera ebere mu misango gyonna bwe kiri kati era bwolaba pesi ng'eri awo Wameri and Company advocate yavaawo etya kubanga Wameri ne bwe yandifudde eyo kampani ye weri wali wandege yandisigadde nga yekola yavaawo etya abula kati mutemumanyize kyembagamba temumanyi Wameri and Company advocate yavaawo etya okugiseeseetula ne wandege yatekyaliwo wandege yaweri ira bakole emirimu tekyawoza misango ja Nuupu ng'ate ye yali kampani yaabwe esookera ddala nati kati yafeseetuka etya peesi ejje ow'ebyensimbi ye nannyini peesi kakati ombulira otya Wameri yafa atya ati temumanyi kyenkugamba kati gwamanyi tugambe birinza okuleeta eminyira ebyo sijja kubyogera kyembaga nti nabaga nti Nuupu nze nsobola okugikuba negwa kuta ku lunaku olwo nga tetugenze mu bingi so bano bwe balaja na Balubongo yabakatana baki totuwe Buganda fasi egenda kusanyawo bamanyi kyensobola okukola kubanga nze mbadde awo mmanyi buli ne bwe muba mukasonda wansi Pazikonga nsobola okubuulira awo ne nga nti kati wano Kyagulanyi bw'ayingira wano mmwe ne muyingira temujja mufuna ajja kufulumira wano nga nze kasobola omulemesa okufulumawo ojjukira ekamo kyabe batuzingako omanyi gye yayita yenze mumanyi gye nayita walingayo obudde obwo sha nze Nuupu people power fa bagitandika 2018 waliyo people power nga mutandika abo basenyonyi batusangayo basenyonyi batusanga Balubongoye ne people power itandika 2017 nga bagenda mukaluka 18 Kyaddondo East tewaliwo people power yali luddawa ate yaliwo oli yali independent bonna ne bajja bagashumba bani ne bajja bani buga buli ayagala yajja namunonyeza akalulu yali independent card kyobola akabonero kali sawa walabako ku kipande kya Kyagulanyi kyonna mu kalulu ako nga kiriko akabonero ka people power people power yabeera official 2019 ng'olwalangirira lwalonda bano bagundi bambwa teekamu bani balyoke baddeyo mwenale mu betonde bambwa teekamu abatinkasimira abalonda nkuwadde tinkasimira Guleta Bunyolo beera coordinator weeyo olwo balyoke basuulewo ebifo byabaddeyo ewa Museveni ng'olwo kubaye bw'alangirira n'abawo ebifo ebyo wayitawo ekiseera kitono n'akomawo n'agamba ngenda kwesimba ku bwa president bagundi ne bagamba ne beesikamu bambwa teekamu ne baani nabo bagundi batinkasimire kwe kuddayo ne betondera president ne baga nti ffe twali tetumanyi ono kyaliko okitegeera so obunanfuusa obuli awo Balubongo yawe bakola bakatana kakiriiki ako akaba bajasa ababiri Katana ne Rubongoya abo bo kwegamba be bavuga buli kintu oli ali ku remote kwa naye nze newe munantiisatiisa newe munannumba mu maka gange ne mukola ki temuyina kye mugenda kola temuyina nze tewali agenda kunzija ku mulamu namboza amazina gano gazi na kujoje musisi ali mumuzi n'amazina mugamba gende wase muji wakakube nze wano namala dokuse chetu akimanyi bagenda kamukuba naye nawe namboze oli ku kalebwerebwe nawo kawangula tanakufunayo candidate naye ba candidate gye bali nkakasa bajja kamukuba bagenda kamukuba Buganda first nga weeri tugenda kubawa kubanga namboze yaba kabanga kawangu tugenda kubawa candidate so abakyala n'abakazi abali mu NUP bananfuusi bayaaye balyake bali awo bu office obuli bwakimpatiira bonna ka office ka Lubongoyo kamanyiko we kali ngero omujasi bwabe ali mu garage ninga ndabe bizimba binene bigazi ngambe ali mu garage kati eri mu kagalaji gyali jukire eri batemayo bupanya bwabwe ng'abajasi we akayumba kali toyingiranga waawo nzinkoma ku mu press conference kati akayumba
ka Bobi Wine katula muto kalengere liwa eri java wansinga jatambula mukalaba eri emanju eri kali kati eyo gye batuula Lubongo yali mu garage kati ne katana bamutera waka akayumba akalala bwe kati ye Bobi Wine bamuleka wakati nyumba ennene Lubongo ya olukirya bwoti obudala obuyingira yeri boyingira mu garage kati garage eyo wano waliwo obudala obuyingira eri mu office ya Bobi Wine wano boyingirira mu office yani ya Lubongo ya toina na wotula mu office katuno bwe kati akalubongo ya katuno bwe kati sekutale jeno wechibi wale eri nawe kati genda yo bagayi agenda yo mugayi njagala kujirako interview mu office tajja kukiriza wali olabyeko munamawuli ena mujjako interview ngali mu office gendo nonyo obutambi bwa mawuli wali omulabyeko gwe mbulira ate ompa vipi wali olabyeko Lubongo yanga bamujjako interview mu office yo bakatana naye Kyagulanyi tebazimujjako kati Lubongo yalwaki tebazimujjako wafunda nnyo temunewe musayi sabola kutuulawo n'omuyambi we atuula gundi ono omuyambi wa Lubongo yo mmanyi yono gundi ono omulenzi yani gwe bateeka ku electoral commission yomu kuba commissioner gwe baali bagamba bamuwamba ennaku ezo Lwanyaga ye muyambi we naye naye tatuula mu ka office ako wabweru wano bamutera wano akantu ku ka office balina akantu ke bagatako nga boyinza okubawo ka plywood kati yawo watu Lwanyaga atuulawo era omuyitako n'oyingira wali mu kagalaji bakafunzaamu yali galaji nga galaji ommotoka mweso naye ng'oli yazimbawo akagalaji akekimpatira nga omanyi abantu beyo mugeto tasubira nti anaagula n'emmotoka kati n'aterawo galaji kati bakafunzaamu gundi watuula wenkana nga kati kana akatebe Lwanyaga watuula ne ka kompyuta ke n'akateekawa wakolera emirimu omuyambi wa secretary general nga njagala ombuulire Lubongo yonna ku lumu yakola press conference ng'ali mu office bw'atagikola ng'ayimiridde wali ku kisenge ateekawo akameeza anti naye kali eri nako era katono bakanyigawo obunyizi awo eyo bo gye beggalira ali mukana akawakati olaba ke bateekako tenti kati tenti we baziteekawo we bati abakungu batuula eno fe abakulembeze twatuula eno kati akakayumba ke bateekako tenti mu mulyango ogukayingira konna si kanyanzi naye bamuteramu akasenge katono bwe awasigadde kalinga kaholo kaliringa ddiro kali awo kati bafuti soja mwe batuulatuula awo kati bafuti soja baba bazze kutulawo kolawo balinawo office ekola strategy baba bazzeewo kusaba oli azze n'omuwayo ebbiri n'omuwayo esatu batuulaawo tewali office nti yabafuti soja teriyo ninga ate twabagamba bandi badde bateekawo office yabafuti soja kusinziira ku mbonaabona basajja batu gye babonaabona kituufu office yabafuti soja yo naye tewali kiriwo tewali kiriwo nze nkubuulira kati tugende ku nsonga ya Sseggona Kyagulanyi bisanja bibiri we biggwako yeye yajja kuba president bateesezaawa a constitution eno doze yabo iliwa constitution baji titeri gazete kituufu bakagombe bagirema lwakyayogera bwati anti mujega be nkugamba bannanfuusi abajeno naye bw'abayogera Sseggona abayogera ne face expression yogiraba olabira ddala omulimba omukuusa omuyaaye ali awo omuntu kwegamba nga nekyayogera takitegeeza okitegedde ddayo namwaka katambi mwakatambuza nnyo ku TikTok nakala kaddeyo ng'ayogerera kadi Bobi Wine bw'avaako ebisanja ebibiri nze nzirako nze pulezidenti wa Nuupa nekyayogera takitegeera tamanyi nakyo kitegeeza n'okukitegeeza takitegeeza so nkugambye nti abo bannanfuusi bayaaye kyova olaba basobola okuleeta musisi era nze musina namubuuliza mu kooti maasho ne mugamba musisi gwe osobola okuwoleza mu high court n'agamba atya n'agamba sisobola nze nkyali ndako kanso njagala tubeere bintu bino nga twogera tuliriyo mwali mu kooti maasho nga mugenze wolereza baana n'obuuza gyo gye musisi nti ne mugamba osobola okuwoleza mu kooti enkulu koye n'agamba sisobola nze tukyali mu buno obuntuntu buno obusangosango buno obutonotono nimugamba mugira muyiga tujja kugira tukyabuyigiriza mpola mpola kati wagenda omwekanga ng'ali mu high court kati ku musango gwa Nalukoola we nagweramu amaanyi ngenda okulaba George Musisi ayambadde gana magandula gaffe ali mu high court awoza bisango
Nengamba Nuupu nga yakoze speed okufunira gundi ono empapula ezimutwala mu high court. Speed nga mwabuuse nnyo amacco. Nengamba wayo sanga kituufu. Nenjogerako ne Nalukoola nangamba nze napangisa kampuni kumpolereza. Ebyabwe sibimanyi. Mutuufu. Okitege? Nalukoola waabwe yabawa ssente bamuwolereza. Ani agamba nti pesa ewolereza Nalukoola ku bwereere. Kati mu musango gwe baawaaba tewawaabirako ekibiina kya Nuupu. Bawaabira Nalukoola. Okitegedde? Nalukoola yeyo farm company gye yali asinga okuwesiga ku myaka gy'amaze mu mateeka. Anti kati bali be bamuteekako ebyo. Tuwe ssente ffe tulina kampuni. Omanyi nti kakiriki kali wali ku kitebe ekya Nuupu. Kasolooza. Tuwe ssente ffe tulina kampuni egenda okuwolereza. Nalukoola talina kampuni abannamateeka. Lwaki tekwata kampani eyo? Kati alina balooya abava mu kampuni. Omusango gugwo gwamukuba. Naye Nalukoola amanyi balooya bangi. Kituufu myaka gy'amaze mu mateeka. Naye kati bano kati ate baba basobola okumuggyako ebisatu eby'okumuwa kaadi. Kati bamuggyako ebisatu eby'okumuwa kaadi. Kati wano yaŋŋamba mu ssente ze yawa peesi zisuka mu miliyoni 5 okumuwolereza. Ssente ze yawa peesi kampani advocate. Naye nga naye yasindikayo bannamateeka abava mu kampuni ye eya Nalukoola. Bakole ki? Nabo beegatta ku bali tewabalaba waabo. Noli yennyini gwe baalumiriza okutwala ssente. Naye ye ali mu kampuni eno eya Nalukoola. Eya Nalukoola mpozi bagiyita batya? Banyiyita Nalukoola and Company Advocates and Solicitors. Kati Nalukoola omanyi yatuuka ku balooya bali abali ku ddaala ly'aba Commission of Oath. Asobola okukubisa ebirayiro n'ogandi njagala kukyusa linnya erya Matiya Sekanja kondigyeko nteekeko erya John. So kati commissioner. So Sseggona bye yadde ayogera yabadde talina wabisimbuliza. Talina. Ssemateeka aliwamu abisimbuliza. Kuba ssemateeka gwe bagoberera aba Nuupu ye omukadde wa Kibalama. Kibalama nabo balumye ejjiibu. Ate nga batuufu. Naye kati Kibalama tebasobola kuwangula Lubongoya na Katana. Naye kati Kibalama balina kukola kiba Kibalama. Tebalina kyakukola. Kye balina okukola kye balina okukola beegayirire Pulezidenti Museveni abafunireyo kasente bakite kubanga bano ba Lubongoya bakozi ba Pulezidenti Museveni. Bejjusa olunaku lwe basinkana abasajja abo ne babakwasa ekibiina. Tugume yangamba yadduka ekikumi agende abalabule agenda osanga bamaze n'okulayira. Tugume yali abamanyi nti bano bafere. Ati mbu Nyanzi yetayirira Tugume kubanga basooka eno mu Green Simanya Partizan Party y'abampuga gye bafu. Ebyo twatambulanga n'Enyanzi. Era Green Partizan Party kubanga line Ssentongo oyo sawa ne bagaba nase. Nze nagenda n'Enyanzi wa Kibalama ekiro sawa 7. 7 ogw'ekiro ne tukonkola Kibalama. Kibalama naga nti nakubira Kagombe ekiro ekyo. Kagombe nga takwata simu ne tuddayo enkeera. Damu nakubira era twaddayo ekiro 8 nga tunga twaga tukole bino ebintu kuba gavumenti twamumatiza nnyo Kibalama. Netumuganda naye kakati ogenda kusigalawo nga national chairman. Ogw'ekibiina ofiisi yebeerewo. Era obeere ng'ofuna miliyoni zo 20 ezo zamusuubiza. Omusajja singa badde bamuwe miliyoni 2 yandibadde akuba enduulu. Yandifudde na bulungi naye agenda kufa bubi musajja wa. Nezimutwala mu ddwaliro tazirina. Kati gavumenti ye muyambako. Tojjukira nti juzi bagenda bamujanjabirako ne mu ddwaliro ly'amagye ery'ebbombo. Katayina. Butugume yadduka naye akabiina kagenda kusaanawo kubanga kayina ebikolimo bya Kibalama ne banne. Ddala lwaki ku biliyoni 5 n'obukadde olusambu babaate mukwatako biliyoni 1 ne mugiwa Kibalama n'enkonge ne bagenda ne bakola ebyabo. Kituufu nange bwendaba. Biliyoni 1 buli mwaka mufuna biliyoni 5 ne mukwatako 1 ne mugibawa ne bagenda bakola ebyabo. Biliyoni tebasobola gibawa. Ne babawa miliyoni nga 8. Neziba miliyoni 5. Zibakola. Wakati ngamba ndi Kagomba avuge emmotoka nesika. Naye kati ogamba biliyoni tebasobola gibawa lwaki? Gwe ensonga kijjo. Nga bali bakwata ekibiina kyabwe ne bakibawo. Ddala. Ndoza bejjusa olunaku olwo. Tebayinza butejjusa. Kubanga Tugume yangamba nti Nyanzi yeetayirira ka office Katugume kana kali ku Buganda Road okamanyi. Yeetayirira ka office. Kati atagenda okugagwamu nti bantu bagenda bakwasa kibiina. Nali nyaka wiri.
Chobola bantu Nyanzi wadde. Mpaka kachiri. Chobola Nyanzi. Chobola bamaliriza buli kimu. Chobola Nyanzi wadde bamukuba. Kuba Nyanzi bamukuba nyaawo. Awo. Ayi. Ku kitebe. Nyanzi ku kitebe asobola okunywawo amazzi. Ne bamujja kale nga amazzi agali awo kitebe. Ne bafiriji yawo ne bajjamu amazzi. Ne bagamuwa n'aganywa. Tasobola. Atya. Awo Nyanzi tebamwagalirawo ddala. Kubanga Nyanzi yagezaako nnyo okulaba nti batugume bano bafuna obwenkanya. Ekituufu. Nange tugume yakingambako. Yagezaako. Taga nti bannaye abasajja tuleme kubeera ate gundi. Abasajja bali artists. Bamugaa Nyanzi tolina kyotugamba. Kakkana. Tuvuge ekyaffe. Kira bamutadde kawempe nga bakimanyi nti Ssemboga yakomyewo. Lord. Oba feria naawe kati abo kulebo yanga president sola ku discussing abantu we batyo to discussing omukuba founder wa people power kati asobola kukola kiro ngana bya kawala ngakanonya kalulu kawempe south loyi mu kibiina bamugoba kale waliwo akawala kadde kanonyo kwa kansa ne bakagamba gwe tugenda bukuwa n'Nyanzi tumuleeta wano kitegeza lwakuba Nyanzi okuva ku kitebe nga bayita mbafutu soja nedda abantu be kawempe banyiga lwakuba nti Nyanzi bamuleeta mu kifo kyange. Bantu banyivu ne bafutu soja bonna banyivu. Kuloza laki bukyantandika Buganda first walabyewo futu soja anvuma ku mutimbaga. Kubanga lwaki kuba bamanyi nti bali abantu banafu. Ate bafutu soja bangi bagenda kunegata ko bangi. Ninaba wadde watandise Buganda first. Ngoli ku kya Buganda yoka naye nafa abali ene Kasese nabo bafutu soja bonna bagala mbagate mu Buganda first. Kubanga bana abasajja waliwo futu soja agenda okufuna kadi yawo. Wabalaye bonna bafutu soja wanisa bagala bwa kansala baki ate bayina sente. Oyinataka yo sente kuwa kadi. Leka naawe. Era nabagamba nalukola abawaddeyo ebisatu. Kirekawo abafutu soja Lubongo yakibagamba nga bali awo Makerere Kavule. N'abagamba bw'oba tosobola kwefandinga mu kalulu nga tolina sente zigenda kunoonyeza kalulu togeza nojja wano mb'okimakkaali nga tolina funding totawaana owooza nsalirayo bbiri n'ebijjala ate oyagala kaadi y'abasajja oyagala kaadi nga tolina wanazikola mudaala gwa kikomanda mutuufu naye bafutu soja ku ngeri gye bayiyewo omubiri bafutu soja bandibadde bakyabonaabona bwe batyo Nera babagala mu kubonaabona banabeera obulungi banasoba bagondera era babagala mu kubonaabona nga bw'ogambye tumaliriza wonna abadde osinziira okubeera nga otula tukomye wane Kansasa Nsubuga ogambe lukungaana lwanga meka 17 ogw'omusanvu 17 ogw'omusanvu luliwa luli mu district y'e Kalungu Masaba playground tuli mu Kalungu East bongere namba z'essimu speed za mobile money bongere namba za mobile money tudu mobile money namba eri 07 8 12 58 ezo zigendako sente zigenda okufandinga olukungaana luno mumanyaga Hassan Nsubuga wonna abadde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano tutandika onako olala ku mata 10 mpeera mweraba